atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusiza nnyo bakika mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda wepo ne bajjajjaffe ku ebyo byonna bye batutuusizzaako nate olunaku olwaleero ku lw'obudde n'okwagala kwe batuyinako ffe nga bakatonda abakyakula era ebbujje lyabwe mu lugendo olw'okweyubula nga tudda ewaka n'okubeera nga twesenvula mu bwakatonda bwaffe obwo obutuli munda nga katonda eyeetengeredde era ng'etteeka mu butonzi oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wegutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza nsaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo kubanga oli katonda eyeetengeredde atalina kusaalirwawo naye okubeera ng'agoberera amazima ago agamutuddemu kubanga ekyombo kyo ye yeekaalu eya Mukama Katonda naye kye batakugamba nti Katonda w'abeera atuula mu ggwe then ekitegeeza nti ekitudde munda mu ggwe Katonda kati we kibeera nga kiri munda mu ggwe ne bagamba nti omulongo Wasswa nti wabweru bakuyita omubiri gwe baguyita omulongo Wasswa naye ate eby'omunda babiyita batya eby'omunda babiyita batya era babiyita mulongo Wasswa tosobola kugamba nti nno ekyenda oba omutima engeri gwo we guli mu taata ne maama kati gwo gusigale abasigadde mujje oba mugende eri bonna batambulira wamu kubanga bali tuli mu bumu. That is the logic. So tegeera obwakatonda bwo tegeera amaanyi agakutuddemu osobole okubeera nga weddiza obusika bwo naye kano kakunyizo k'olina okubeera ng'osalawo nga ggwe tetuli mu lutalo lwa kuyomba na Katonda yenna naye manya nti ogenda kukungula ekyo kye wasiga kubanga tuli mu ttaamu esembayo nga tutandika omugigi omujja we gubeera nga gutandikibwa nga woolaba nti tutandika class mu bulamu obwa bulijjo ababeera bagudde kiraasi bagiddamu yes then ababeera bayise ne bagenda ku mutendera omulala kyetuliko bakatonda bannange mudde mu kutawaana n'ensimbi simanyi biki naye priority yammwe nnamba emu ebyo byotegagana byogamba nti nno bikutwalira obudde tetugaanye tubyetaaga naye ogenda bibeeramu bbanga ki nga tuli mu final stages eza steps ezisooka eri bakatonda balina okubeera nga bazaalibwa bujja waliwo state gye tuyingiddemu eya limbo eri bakatonda mwenna obunafu bungi mukko mu mubiri kye tuyita limbo state nga katonda azaalibwa mu final stage so tugigumire kubanga tewaliiwo kirungi oba w'obeera nga ozaalibwa omwana aluma naye w'aluma mu kutuuka wabweru libeera ssanyu jjereere so kyekyo kye tulimu tukigumire ekirala kye njagala okwogerako nabagamba emabega era nze mbagambanga nti nno buli kimu kye mulina okutegeera mu bulamu kiyina obulongo njagala kwogera ku Sulumani vampire zino we zaatutega ebitabo tezaatwekwekerera zaatubuulira ekituufu nti the greatest story ever told lugero ekitegeeza nti olugero okeera ku makya n'oluyiiya oba nga lwabeerawo nga akatabo akalina okubeera nga kagobererwako lwe bayita olugero
n'oluzannyamu omuzannyo era buli omu aba asobola odduzannyamu omuzannyo naye ebibeera byaliwo ebiseera ebisinga bibeera bye bayita history so bakugamba the greatest story ever told ebyo ebitabo so Sulamaani alimu emirundi ebiri nga bwe mulaba nti nno buli kimu kirimu bubiri nga webiri waggulu webiri wansi ne wansi oba mukitegeera nga webikolebwa mu kitangaala ne mu kizikiza webikolebwa naye nga bikozesebwa maanyi ga kizikiza Jehova nga waakozesa ebintu ebimu instruments entukuvu ze tukozesa mu kitangaala naye azikozesa eri abaali bafunye chance okusoma ku Solomoni ow'ekizikiza okwata ne ku mutwe naye nga y'oyo gwe baateeka mu bitabo kati njagala mbabuulire kiki ekigambo Solomoni kye kitegeeza era otegeere nti nno ebitabo bino is just a metaphor lugero lw'olina okubeera nga ozingulula it's a general paper for gods nga wonaayingira mu kibiina ne bakugamba nti nno ebigezo bitandise ne badistributinga empapula gwe n'olowooza nti olugero olwo lwolabye nti we luli mpozi tomanyi nti bigezo baabikuteerawo osobole okubeera ng'osaanukula era ofunamu okutegeera n'okumanya okusinziira woze weeyubula mu cultures ez'enjawulo Solomon kiva mu bigambo bisatu solo kya Lulatini kitegeeza njuba mu bwakiwanuka Omon luyindi kitegeeza njuba mu bwakiwanuka oba saani on Lumisiri kitegeeza njuba mu bwakiwanuka omwana ono wazaalibwa mu mutima gwo nga bafuuse bumu ne mu bwongo maama ne taata oba amaanyi ag'ekikazi n'ag'ekisajja agatudde mu bwongo nago we gafuuka obumu gazaala omwana then ne mu mutima waliyo omwana azaalibwa abeera omu naye omwana ono aba atudde mu bwakiwanuka omwana ono akubikkulira amaanyi ag'okutegeera gozze weeyubuliramu ngozze okolekitinga mu tribes oba mu lugendo lwo ne gajja mu bulamu bwa mulundi gumu ng'omutonzi kati otandika okubeera ng'otambuza obulamu bwo ng'omwoyo gwo omutukuvu kati ate ne waddawo omwoyo omulala ogw'amaanyi ogutandika okulikoodinga gwe bayita higher self oba your future you oba omulongo wo adda waggulu n'atandika okulikoodinga olugendo lwo olupya kati ali okulikoodinga nga bano basse wa step ya 6 owookutaano agenda kubeera temporary kubanga bagenda tubuusa ebibiina ku lw'ebizibu n'okuwambibwa we twawambibwa so Sulaimaani baali bategeeza amaanyi ag'obwakiwanuka ag'omwoyo omutukuvu akka ne gagattaganya ebulamu bwonna obw'ebirungi byozze otambuliramu then n'ofuna okusalawo okulungi okusinziira mu experience y'obwakatonda bwo kye bayita Sulaimaani era mu kigambo kino Sulaimaani kirimu ennyukuta o za mirundi 3 ziri presentinga position eya alphabet eya 15 emu plus 6 emu plus 5 eri equal to 6 emu plus 5 eri equal to 6 bakutegeeza entandika empya n'eri mu bwekizikiza bo bakulagawo nti manya nti 666 nti eri evil
naye ate etuddemu entandikwa ey'obwamaama mu buziro mu bwengeye etandikibwamu obutonzi mu bujja bwabwo obujja mu kutandika omugigi omujja oba kye tuyita new age si enkomerero naye entandika y'ekibiina ekijja oba omugigi omujja mu bwakatonda. Olengera kati wootunuulira maama wo oba wootunuulira muganda wo gwe omusajja gwe omulaba ali sitaani kyova olaba nti nno eri embalala baafuula nti nno omukazi sitaani naye nga sitaani kikolimu nedda. Ffenna tuli baana ba ndeemu, ffenna tuli twenkana, tewali waasinga munne. Kitegeera tewali waasinga munne. Oyina okutegeera nti nno buli kimu ng'omutonzi oyina obuyinza okukikozesa mu bulungi oba mu bubi. Ekirala bampadde obubaka nga ndi kusomesa abajaasi. Omujaasi olunaku olwaleero njagala nkutegeeze okusinziira ku musomo gwe tubadde tusoma, simanyi oba mbadde nsomesa myoyo gyammwe naye emisomo gye mbadde nsomesa nga mpumuddemu. Kozesa obwakatonda bwo okubeera ng'osalawo nti obulamu bwo bw'experiencinga tebugendera ku biragiro byabo kubanga buli kimu ky'okola kigenda kugwa eri omwoyo gwo. Nkiddemu. Buli kimu ky'okola tekigenda kugwa ku komanda naye kigenda kugwa eri omwoyo gwo ng'omusirikale. So kimanye nti buli kimu ky'okola we bakulagira nti genda otte weebuuza ono muttira ki muyinako akakuku. It's part of your experience. Tekigenda genda eri akulagidde, kigenda genda eri gwe akikoze nga newankubadde n'oli ajja gabanamukko naye at the moment era yeggwa aba akoze ekikolwa ekyo okusinziira ku nsi ey'emyoyo oba oyina okubeera ng'osasula ebbanja eryo. Kateebereza bonna abagenze bwe babeera nga tebagenda kukusonyiwa oyina okukomawo emirundi 10 nga we bakutta. Fumiitirizaamu obulamu obwo. Tuula wansi bameka bootulungumudde nga bakulinze bagamba nti sigenda kumusonyiwa ayina ng'okuddangayo tuddengayo nange mutte ebbanja lya mwenge liggwa na mwenge yeyense y'emyoyo. Naye oyina akadde kati osobola okubeera nga weenenya n'osonyiibwa ate nga yeggwe weesonyiwa tewaliwo mulala yenna kubanga yeggwe Katonda. Oyina kwesonyiwa kutegeera nsobi yo n'okorekitinga n'omanya nti fine bino mbikoze naye kati neenenyeza kyekiseera ne weeyongera mu maaso n'osaba ekisonyiwo eri emyoyo egyo n'otereeza ebyo by'obeera wasobya ng'okyali wano. Jjukira buli kimu ky'oba okoze mu mubiri oyina kimaliriza ng'okyali mu mubiri. Bw'obeera tokimaliriza mu mubiri apaana tomanya ayinza okuddiramu. N'agamba ategedde ensobi ye then ne mutambuza obulamu bwammwe. Kitegeera. So bwebwo obubaka bwe mbadde nnyina kati nga tutandika obubaka okuva eri bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo. Obubaka obusooka Enzijanjaba ey'Obutafali bwaffe nga bwavudde mu bajjajjaffe mu sseŋŋendo ezikola obwaddungu oba ekibi kye twandiyise nga class eya planets ez'obwaddungu. Tubabuuzaako bazzukulu baffe abaagalwa yeffe bajjajjammwe okuva mu sseŋŋendo ez'obwaddungu. Tuzze leero n'amazima n'okwagala n'eddembe ery'omutonzi era tuzze n'amayengo gaffe. Era tubaleetedde
enkulaakulana entukuvu enaabazimba mu bw'omwoyo musobole okubeera nga muganyulwamu okufuna eddembe ery'omunda era musobole okuweereza maama wammwe nattimba ne bakatonda bonna oba omwana w'omuntu okutwaliza wamu. Today olwaleero tuzze okubeera nga tuwanirira omubiri gwammwe era tuzze okubeera nga tubayamba okusobola okubeera nga tuyanguyiriza amayengo ag'omubiri gwammwe ekikula kyammwe ekijja okubeera nga tukitwala ku mutendera omujja. Tuyagala okubeera nga tugabana enzijanjaba eno wamu nammwe mu makyusa agaliwo kati olunaku olwaleero gasobole okubeera nga gabayamba mu mubiri gwammwe okusobola okubeera nga mufuna obwetengeredde obw'obutukuvu bwammwe obubatuddemu. Ekitegeeza nti omubiri gwammwe gutuddemu obw'omwoyo obutukuvu era byonna byenkanankana era ndabirwamu ey'obutukuvu obwo. Kyandibadde kirungi okubeera nga otegeera nti omubiri gwo gusobola okuyita mu makyusa gano ge tulimu era nga gwetegese okubeera nga guyita mu bulamu buno n'okubeera nga guwangula. Tuyagala tubategeeze nti emibiri gyammwe gy'amaanyi nnyo era giyisibwamu amayengo ne gibayamba okubeera nga mweyabya n'okuyita mu bulamu bwammwe ne musobola okubeera nga mukozesa amaanyi g'obwakatonda bwammwe. Emibiri gyammwe gibayamba okubeera nga mwejjamu amayengo gonna agatagwanidde mu byombo byammwe ne gubalaga n'ebiwundu ebibalimu era n'enkonge ezo ezibajja mu nkwasaganya z'obwakatonda bwammwe ezo ezibaleetamu okubeera nga mwawukana n'ekyo kye muli n'okubeera nga mwawukana mu bwakatonda bwammwe obwo bwe muli. Omubiri gwammwe gujjudde amagezi n'okutegeera era omubiri gwammwe gulimu ebirungo eby'amakyusa era guyogerezaganya bulungi n'omwoyo gwammwe. Omubiri gwammwe gulinganga ppamba kubanga guyingiza bingi era nga guwanirira bingi naddala mu kaseera kano okusobola okubeera nga bijja mu buliwo. Tusaba tubategeeze nti omubiri gwammwe guyingiza bingi era gusobola okulumbibwa amayengo ag'ewabweru era gusobola n'okulumbirwa emize oba amayengo ag'ekizikiza ago g'obeera osazeewo okubeera nga okuwanirira. Buli omubiri gwammwe wegenkanankana n'amayengo g'omwoyo gwammwe omubiri gwammwe gukulaakulanyizibwa gukulaakulanyizibwa era ne guddizibwa bujja ne gusobola okubeera nga
guzaalibwa bujja mu gwo. Muyina ebyombo ebijjuddemu amayengo ag'ekika ekya waggulu, era empulira yammwe ey'omubiri gyammwe egy'obuliwo n'empulira y'omwoyo gwammwe n'emyoyo gyammwe gizuukusibwa. Era obusobozi bwammwe n'ebirabo byammwe ebyo ebitudde mu mubiri gwammwe n'obwakatonda bwammwe nabyo bizuukusibwa, n'osobola okubeera ng'obiraba era n'otandika n'okubeera ng'owulira ebiri ku mitendera egirala, era n'otandika n'okubeera nga owunyiriza ebiri mu mitendera emirala egy'obutonzi. Emibiri gyammwe gitandika nate okubeera nga gitegekebwa okutandika okutambula okugenda mu mitendera emirala egy'obutonzi, era ne gisoboseza okubeera nga giyogerezaganya bulungi n'emirala, era ne giteekawo obuliwo n'amayengo ago agaliwo nga gagujjayo okugussa awo we gubeera guli. Mu kaseera kano we muli nga mu kaseera kw'oba oli ng'omubiri gwo gulina amayengo ge gamu n'ag'omwoyo gwo, kibeera kikuyamba bulungi okubeera nga weeyisa mu ngeri y'emu ng'omwoyo gwo we gweyisa, era n'ofuna obumu ne musobola okubeera nga mutabagana mu bumu. Mu ngeri eno otandika okubeera nga otambula ng'omwoyo gwo, era n'obeera omutukuvu gwe ali ku maama Nattimba. Enzijanjaba y'obutafaali bwo. Ffe bajjajjammwe aba sseŋŋendo eza bwaddungu tuyina enzijanjaba empya gye tuyagala okubeera nga tugabana nammwe, esobole okubeera nga ebatwala mu mayengo aga waggulu n'okubeera nga eyamba emibiri gyammwe okusobola okubeera nga gikulaakulana munda mu byo. Emanyikiddwa nga enzijanjaba y'obutafaali, cellular treatment, enzijanjaba y'obutafaali. Wano we tuli mu nsi ey'obuziba, mu nsi yaffe tuyina enzijanjaba nnyingi, era tuyina engeri nnyingi gye tuteekamu amayengo mu butafaali n'okutandika obuggya obw'ekitangaala mu bitonde, nga tukozesa amayengo ag'ekitangaala, amayengo agaba gatuddemu okukkaanya okwa waggulu, era nga gatuddemu okuyaayaana okutukuvu okw'obutonzi n'okweyabya okw'obutonzi bwonna. Enzijanjaba ey'obutafaali eno tutonda obutafaali nga tukozesa ekitangaala. Tusooka ne tukebera ekyombo kyo oba omubiri gwo, ne tukebera n'omubiri gwo n'omwoyo gwo. Tusooka ne tukebera omubiri gwo ne tukebera n'omwoyo gwo, ne tuddira amayengo ag'omubiri gwo
ne tukebera omwoyo gwo n'amayengo g'omubiri gwo. Era ne tusobola okubeera nga tutegeera mayengo ki omubiri gwo gwe gusobola okubeera nga guwanirira. Era we tuzuula nti omwoyo gwo we tuzuula amayengo g'omwoyo gwo kibeera kituyamba okugattaganya amayengo gano abiri. Era ne tubeera nga tugattaganya amayengo agaliwo mu mubiri gwo n'amayengo g'omwoyo gwo, tugagattaganya mu bumu era ne gafuuka kitangaala kimu. Kino kitusoboseza okufuna enkubagana y'amayengo g'omubiri gwo, era ne tukikozesa okubeera nga tuwonya n'okuyimusa amayengo g'omwoyo gwo. Yeeno enkola ennungi era ejjuddemu obwerufu. Tetulina mayengo gonna ge tuyongeramu, naye tukozesa amayengo g'omwoyo gwo okutonda obutafaali buno. We tukebera amayengo g'obwakatonda bwo oba omubiri gwo, era ne tuzuula enkubagana y'amayengo g'omwoyo gwo, kitusoboseza okubeera nga tukwasaganya emponya y'omubiri gwo ne tugikwataganya n'emponya y'omubiri gwo. Mu ngeri eno kitusoboseza okubeera nga tutuuka ku mayengo ago era ne tuddamu ne tuzimba buggya obutafaali obw'ekitangaala munda mu ggwe. W'obeera ng'oli mwetegefu tusobola okujja. We tujja w'obeera ng'oli mwetegefu tusobola okujja. We tujja tuteekawo ekitangaala ekyeru okwetooloola, ne tutandika okubeera nga tuyiwa ekitangaala ekitava ku sseŋŋendo yaffe naye kiviira ddala kuva eri Mutonzi, ekiyita mu byombo byaffe. We tuweereza amayengo gano gatandika okubeera nga gayingira mu butafaali bwo, ne butandika okubeera nga bufuna amayengo gano amaggya era ne butandika okuwonyezebwa, era ne gumaliriza omubiri gwo n'ekikula kyo paka nga gutuuse ku mayengo agakwatagana n'omwoyo gwo. Era tuyamba okubeera nga tussa obutafaali obuggya eri obutafaali bwo. Enkola eno etwala akabanga era kiba kyetaagisa oyo abeera asazeewo okubeera nga mwetegefu okwebakakokko wansi era n'osobola okubeera nga oyita mu ngeri eno nga oyiibwako ekitangaala kino ekirungi era ekirungi okuzaama. Oyinza okuyita mu kuwonyezebwa kw'ebiwundu byo ebikadde naye bikuvaamu.
era otandika okufuna entegeera empya mu bulamu bwo. Buli nga tujjanjaba obutafaali bwo, endabayo ey'ebintu etandika okukyuka era n'ofuna enkyukakyuka munda mu ggwe, era ne wabeerawo obumu era n'otandika okubeera ng'okwataganya wamu n'omwoyo gwo n'entegeera ey'omutendera ogwa waggulu okuviira ddala eri omwoyo gwo nekka mu mubiri gwo. Otandika okuwulira obuziba munda mu ggwe era n'otandika okuwulira ng'oli bumu n'omwoyo gwo era n'otandika n'okutegeera okubeerawo kw'omwoyo gwo munda mu ggwe. Kino kikuviirako omubiri gwo okufuuka ekitangaala, okujjulamu ekitangaala era ne guddizibwa bujja ne gweyubula era ne gusobola okubeera nga guwanirira amayengo ag'omutendera ogwa waggulu. Era kikuyamba okuwonya ebiwundu okuggyawo ebyo byonna ebibeera bikuluma ng'okozesa mu ngeri ennyangu, era n'omubiri gwo ne gutandika okubeera nga guyiga okuwanirira amayengo ag'ekitangaala ag'omwoyo gwo. Otandika okubeera nga owulira obumu era n'enzika y'omwoyo gwo munda mu ggwe. Tukkiriza nti amakyuka gano enkyukakyuka eno esobola okuyamba mu lugendo lwo era ejja kukuyamba okuggyamu emize emikadde, amayengo amabi n'ebyo byonna ebizze bikutwerwamu, naddala ebyo ebiva mu ntegeera ey'awamu ebitazimba bwa Katonda bw'okukulaakulana. Mu ngeri eno kikusoboseza okufuna entegeera ey'omwoyo gwo eyo ebeerese mu mubiri gwo. Mu ngeri eno ofuna entegeera empya era ne weggyamu enkadde era n'okkiriza okubeera ng'oluŋŋamisibwa omwoyo gwo okusobola okubeera nga gukutwala ku mutendera oguddako mu ngeri ennyangu. Weetaaga bwetaazi kutuyita tusobole okubeera nga tugabana wamu enzijanjaba eno wamu naawe, era wootuyita tujja kujja era tujja kutandika okukebera ekyombo kyo oba omubiri gwo. Tujja kwetooloola era tutandike okubeera nga tukuweereza amayengo ag'ekitangaala mu butafaali bwo mu mubiri gwo. Era kyandibadde kirungi okubeera nga okwataganye bulungi ne maama Nattimba ng'otaddeko emirandira gyo okukkirira maama Nattimba n'okusobola okubeera nga ossa bulungi olina okubeera ng'ossa bulungi n'ebigere ebyo, ebigere nga togasse, ekintu kino nakibagambako, then ng'okwatagana bulungi nnyo ne maama Nattimba nga okozesa emirandira oba akakulengekoyo akabereberye akakukwataganya wamu ne maama wo Nattimba. Era kino kitwalamu kaakadde paka we tumaliriza n'osobola okubeera nga
otuukiridde. Eno nkola y'amaanyi era esobola okuyamba okufuna obwetwaze, osobola okufuna obutukuvu obwo bw'oli, empulira y'obutukuvu bwo obwo bw'oli obukutuddemu. W'obeera ng'owulira nti kino tekikuyamba era tokyetaaga, tukusaba tokaka, goberera ekyo ekiba kikutuddemu okuluŋŋamizibwa kw'omutima gwo munda. Kiyinza okubeera nga olunaku olwaleero tokyetaaga naye nga mu biseera by'omu maaso ng'ojja kyetaaga, oba nga kino tekyakolebwa ggwe kaseera kano. Weebuuze munda mu ggwe, w'obeera nga oyagala kubeera nga ofuna enzijanjaba eno ne bajjajjaabo okuva ku sseŋŋendo ez'obwaddungu mu makyusa gano, weetuli okubeera nga tukuwanirira n'okukuyambako mu kujjanjaba omubiri gwo mu kaseera kano ak'amakyusa. Tukwebaza era tubeebaza mwenna okutuwuliriza. Tubaagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjammwe okuva mu sseŋŋendo ez'obwaddungu. Buno obubaka buva mu bajjajjaffe ab'akakiiko akatwala sseŋŋendo ez'ekitangaala. Obwasoose bwamandiddwa Natalia, bwe tuvaako bwamandiddwa Natalia Garson. Obuddako buno bumandiddwa oba bamwandiddwa Alona Rai. Akakiiko akatwala obumu obwa sseŋŋendo ezijjuddemu ekitangaala buli kimu kiwedde okubeera nga kiteekebwateekebwa ku lw'amakyusa ago. Obubaka buno buva eri bajjajjammwe abatudde mu sseŋŋendo ezijjuddemu ekitangaala. Abaagalwa, tuli wano okubamanyisa nti buli kimu kiwedde era buli kimu kitegekeddwa ku lw'amakyusa gammwe. Era kati tuli ku mutendera ogw'okulaba nti tugattaganya sseŋŋendo zonna ezitudde mu bwakiwanuka bwaffe oba mu bwa solar system, simanyi mu Luganda oba twandikitadde tutya. Ekiruubirirwa kyaffe kwe kwongera okuteekawo eddembe n'enkolagana wakati w'esseŋŋendo ez'enjawulo. Era tuli basanyufu okugabana nammwe obubaka buno nga tukozesa tekinologiya waffe ow'ekika ekya waggulu, tusobodde okubeera nga tutondawo amayengo amalungi eri sseŋŋendo zonna okusobola okubeera nga ziteekawo okwagala okutukuvu n'eddembe ettukuvu. Entegeera yammwe egenda kubeera nga esuumuusibwa okusobola okubeera nga ekwatagana n'amayengo aga waggulu, era esobole okubeera nga ebayamba okuva mu mayengo ag'ekizikiza ag'omutendera ogwokusatu agali mu nsi yammwe, era musobole okubeera nga muyita mu bulamu bwammwe nga temusumbuwagana nnyo, nga muyina entegeera eno entukuvu. Tubayita buyisi kubeera nga mweggulirawo eri amayengo gano. Ke kano akaseera okusobola okubeera nga mukyusa obulamu bwammwe. Era kano ke kaseera okusobola okubeera nga mubeera ettawaaza ey'ekitangaala n'amazima.
musobole okubeera nga muteekawo enkyukakyuka eri ensi yammwe, musobole okubeera nga muyamba abalala okutegeera amazima, mumwenye, mubeere mweyagale, mubeere musaasaanye essanyu, okwagala, era mukole ebyo ebiwonya emitima gyammwe, ng'era nga mukolera ddala okuva eri emitima gyammwe. Buli wokkiriza okubeera ng'amayengo gano amatukuvu ag'okwagala agatalina bukwakkulizo nga gakukkamu, gakuyamba okubeera nga gakuggyamu obusungu n'obukoowu obwo obukulimu. Katonda akwagala era ajja kulabirira, era amayengo ago gonna agakutuddemu ag'ekizikiza gasobola okuddizibwawo n'amayengo ag'okwagala. Kwe kuno okwagala okukwetoolodde era okukukuuma. Linnya eri amayengo, linnya mu mayengo aga waggulu. Amayengo gano agatuddemu obukkakkamu, agatuddemu eddembe, aganaakuyamba okubeera nga obeera mu ddembe, osobole okubeera nga aganaakuyamba okubeera mu ddembe nga newankubadde nga w'oli waliwo obutabangufu. Aganaakuyamba okubeera nga ebyo byonna by'oyitamu mu bulamu bwammwe ne mu famire zammwe, naddala mu maka nga gakuyamba okubeera nga owulira mu ngeri ey'ekitangaala n'obukkakkamu. Kino kijja kukuyamba okubeera ng'owulira eddembe munda mu ggwe mu mbeera yonna ebeera ezze mu bulamu bwo. Tubaweereza amayengo gano kubanga tusobodde okubeera nga tuzuula nti mmwe ng'abantu mwagala okuweereza ensi era mwagala enkyukakyuka mu nsi. Y'ensonga lwaki tubaweereza obuyambi buno ebeere ensigo eri ey'okwagala eri sseŋŋendo yonna. Tukkiririza mu bwannaggwano bwammwe era tuyagala era tumanyi nti mulina obusobozi bwonna obusobola okubeera nga muteekawo enkyukakyuka ey'omuggundo eyo naffe gye tuyagala okubakwasizaako. Buli w'ozuula eddembe, okwagala n'obwenkanya munda mu ggwe, otandika okubeera nga oyamba abalala mu ngeri y'emu, era n'otandika okubeera ekitangaala eri abalala abakulabira ewala, era n'obawa essuubi n'ogenda nga ozuula eddembe eryo erikutuddemu n'obwenkanya. Otandika mu kaseera kano mutandise okubeera nga muyamba abantu okuyita mu kaseera ak'ekizikiza nga mukwasaganya nga mubakwatirako era n'okubeera nga mubaweereza ekitangaala ekyo ekitandise okubayamba okwezuula munda mu bo. Tuli basanyufu okubategeeza nti ebintu bitambula bulungi
era mukoze bulungi okusobola okubeera nga muyimusa amayengo gammwe era n'okuyingiza amayengo ago ge tubaweereza. Tusaba tubategeeze nti okukaalukana kwammwe kujja kusasulwa. Olugendo lwammwe lutambula bulungi era mutunda obulamu ensi empya. Mutandise okubeera nga musuumuusibwa okutandika omugigi omuggya ku mitendera emipya egya waggulu. Era kati mugenda kubeera nga muyina obusobozi okubeera nga muwanirira ekitangala mu mibiri gyammwe, musobole okubeera nga mutandika okubeera obumu n'okubeerawo kw'abalala. Tutonze bbaaluuni enaakuuma amayengo gammwe galeme kubeera nga gatetenganyizibwa. Muleme kubeera nga mufuna ekintu kyonna ekitawaanya eddembe lyammwe. We munaafuna amayengo gano gajja kuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwammwe era tebujja kusigala kye kimu. Ejja kubeera ttaffaali erinaabatwala mu maaso era lijja kubeera nga liteekawo obulamu obuggya mu bulamu bwammwe era gajja kubeera nga gabateekamu eddembe, essanyu n'enkulaakulana mu bw'omwoyo. Kino kijja bayamba okukyusa mu bulamu bwammwe essanyu n'eddembe era gajja bayamba n'okufuna okutegeera omulamwa gw'obulamu bwammwe era ensonga lwaki muli wano, musobole okubeera nga mukola ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Bantu bangi abatamanya nga ssanyu lya nnamaddala kye kitegeeza. Basobodde kubeera nga bagabanako essanyu, basobodde kubeera nga bagabanako ekyo ekitali ssanyu era mu ngeri eno ne beesanga nga beeyongera kwennyikira mu mpulira yaabwe. Buli kiseera ne babeera nga okusanyuka kwabwe kuzimeera munda mu bo. Bwe babeera mu ngeri eno ey'okunakuwala oba ey'okkendeeza ku nnaku yaabwe, bo baliyita ssanyu. Bo essanyu baliyita kweyagala, naye nga si bwe kiri kubanga ekyo kibeera kya kaseera buseera. Bakikkiririzaamu mu ngeri eyo lwa butamanya, ku lw'okuba tebalina kutegeera na kumanya kiki kye bayita essanyu. Buli w'ofuna okutegeera era n'ozuukuka, essanyu lifuuka kimu ku ggwe era otandika okufuna entegeera era entegeera eno ne yeebaka munda mu ggwe. Naye buli w'okkiriza okubeera nga weebasa entegeera yo,
buli wokkiriza okubeera nga weebasa entegeerayo kyeki yebeera entandikwa y'ennaku yo mu bulamu bwo. Mujja kutegeera kiki okwagala okutukuvu kwe kutegeera kye kitegeeza we munaasalawo okugaziya entegeera yammwe. Okuva awo ojja kutandika okubeera ng'ofuna ekyokusalawo, era mu ngeri eno obeera otandika okusalawo ebyo ebitakuzza mu kunakuwala. Amayengo gano amatukuvu gakola nga akaloosa era ne gabeera nga namuziga eyo ekuyamba okubeera ng'oyita mu bulamu bwo mu ngeri ey'ebyamagero, era n'otandika n'okwebuuza oba gaali luddawa mu bulamu bwo bwonna. Waayo obulamu bwo eri amayengo amatukuvu ago ge tuweereza. Weesige buli kintu kyonna nti kigenda mu nteekateeka entukuvu. Kkiriza okuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu n'enteekateeka entukuvu ekuyambe era ejjuze omutima gwo n'okwagala. Tuyagala tubategeeze nti tusiima ebyo byonna bye mukoze era ne bye mukyakola. Era twebaza ebyo byonna bye tusobodde okubeera nga tutuukamuko mu bumu. Era nga tubeebaza n'omukono n'okwagala nammwe kwe mutulaze. Tuli wano okubeera nga tubayamba okuwanirira ekirooto kyammwe ekinene, n'okusobola okubeera nga mweyongera okubeera nga mukulaakulanya ekirooto kino kisobole okubeera nga kizimba. Jjukira nti buli kimu ne we kabeera katono katya, enzikirizayo esobola okuggyawo olusozi olunene. Ng'okozesa okwagala n'ekitangaala mu kaseera ako ak'obuliwo. Tubaagala n'okukirawo. Tuli wamu nammwe. Tuli famire ey'ekitangaala. Omubaka owa sseŋŋendo ez'ekitangaala yatuusizza buno obubaka eri ffe bazzukulu be. Obubaka obusembayo bwamandiddwa Daniel Squanton buva eri bajjajjaffe mu kakiiko ak'omutendera ogw'omwenda era ogwa Bajjajja Ddungu. Nga mudda ku nsibuko y'obutonzi bwonna, tubalamusaako bazzukulu baffe, yeffe bajjajjammwe okuva ku mutendera ogw'omwenda ogwa sseŋŋendo z'obwajjajjammwe Ddungu. Tuli basanyufu n'okwogerako wamu nammwe olunaku olwaleero. Tutuusa okusiima eri mmwe abeewaddeyo okubeera nga mufuna okutegeera nti muviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna era muli kitonde ekikwasaganya era ekiviira ddala ku ntobeka ey'obutonzi bwonna. Tuli wano okubeera nga tugabana empulira yaffe, nga newankubadde waliwo enjawukana, waliwo okwawukana
okwawukana n'ekiwuubaalo. Naye tumanyi nti ng'abaana b'abantu bayise beeyubula mu kutegeera n'okumanya ng'ebitonde ebigattibwa awamu mu butonzi bwonna mu mibiri gye batuddemu. Tuyagala mukkirize era muwambaatire ekyo kye muli. Tuzze okubeera nga tubategeeza nti muli kimu ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Engeri nga we mugamba nti ng'ente zikomawo ewaka, tekiyina we kijja bayamba we mukyegaana. Mwetaaga mutandike okweteeka munda mu mmwe nti mudda waka era muli waka. Yeeyo empulira gye mulina okwenoonyaamu. Mugirabe era mutandike okulaba nga ensibuko y'obutonzi byonna eva buli wokkiriza empulira eno era n'otandika okubeera nga oginoonya, otandika okulaba nti ensibuko y'obutonzi bwonna eva mu kisusunku mwebadde nejja n'ekwebungulula. Era obeera tomanyi wa gy'ojja kutuuka, era tomanyi kiki kinajja mu bulamu bwo, naye kikuyamba okubeera nga ofuna ekkubo lyo era kikuyamba okubeera nga ofuna ekkubo lyo mu bwakatonda bwo nga newankubadde akaseera ako obeera toliraba. Buli woofuna entegeera ey'obuntu nti oli nsibuko ya butonzi, otandika okutambulira mu ngeri y'emu. Abamu ku mmwe mwatandika okubeera nga muwulira empulira eno mu ngeri gye muzze mutabaalamu mu kubbulukuka kwammwe okw'emibiri gyammwe mu butonzi bwonna. Naye abamu ku mmwe mukkiriza nti ewaka sseŋŋendo ndala, nti sseŋŋendo mu mmunyeenye, era mutandika okulowooza nti mujja kufuna empulira eno nga mumaze kudda mu mmunyeenye eyo gye mwava. Naye tutegeera kiki kye mwagala ne kiki kye munoonya. Muyagala okuwulira ensibuko y'obutonzi bwonna nga tebavangangako. Era ng'ekituufu mu byonna ensibuko y'obutonzi eno tebavangangako, kubanga buli kimu nsibuko ya butonzi. Era tosobola kubeera nga ogivaamu. Naye ku lw'okubeera nga abamu babeera n'empulira entono era ne bakulembeza ebyo ebitayina mulamwa mu bulamu bwabwe, ne bakulembeza n'ettumba,
kibaviirako okubeera n'obulamu obutono mu bulamu bwabwe era ne kizaala obuzibu mu ngeri gye basobola okukozesa obusimu bwabwe mu kutandika okutegeera waka kye ki. Oli wano kuyita mu bulamu era akaseera kano oli kuzaalibwa bujja. Leka kikke eri omubiri gwo, naye okikola otya kino? Era otuuka otya okusobola okubeera ng'ofuna ensalawo eno? Oyina kubeera nga ofuna empulira nti oli waka era n'otegeera n'owulira nti oli bumu n'obutonzi. Empulira eno ekuyamba okubeera nga buli kiseera oli otambulira mu bumu n'ebitonde ebirala. Era n'ekuyamba okubeera ng'owulira mu ngeri y'emu mu bifo byonna by'obeera otambuliramu mu bulamu bwo. Kati ndowooza mutegeera kiki kye kitegeeza mu bulamu. Mulina okutandika okweggyamu engero ezo ezitasaanidde. Mulina okutandika okweggyamu engero ezo ezitasaanidde nti muli wano by accident oba kyekimulu. Muli wano mu ngeri etali ya bugenderevu. Tuyagala tubategeeze nti muzze ku nsibuko y'obutonzi, ensi yammwe ey'omunda, kubanga yeeyo entuufu ey'amazima gammwe, eyo ebatuddemu era empulira yammwe gye mulina okubeera nga mutambuliramu. Buli woogabana empulira eno n'abalala bonna ku sseŋŋendo maama Nattimba era n'otambula mu ntegeera y'emu, obeera nga otuuse mu bulamu obwo bw'obadde toyina ne kikuyamba era ne kikusoboseza okubeera nga otambula bulungi n'abantu abalala bonna. Yeffe bajjajjammwe ab'akakiiko ak'omutendera ogw'omwenda ogw'esseŋŋendo ez'obwajjajjammwe Dungu, tuli basanyufu okubawulizaako nate olunaku olwaleero. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Ettonda ne maama Namugereka Bawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi kitangaala eky'amazima, mbasindikira ekitangaala eky'amazima. Ndi kwagala okutukuvu, mbasindikira okwagala okutukuvu. Ndi bumu, mbasindikira obumu. Ndi buwanguzi, mbasindikira obuwanguzi. Akuume atakuumira mpeera.